buno bujabuzi bano tuyita mu bingi nnyo ensozi n'ebiwonvu bulirira wange gwenzadde tekigana WABWE kutega matu nabonabona nnyo nze wali mu buto ensimbi nga ziweddewo ewaffe muzeeyi waffe bambi n'atetenkanyaawo kubanga naye mba sibyogedde oyo omuto tewali agenda bimugamba mulala naye nga akaseera kentuusemu nange ndaba yaddeko muka gwenzisa ne wennesobodde okwebaka we batangoba naye nga sikyalina makulu kati nga ndaba n'omwana wange anfaanana byenzize ndaba ebyamagero mukama byonna byokola abalala kimu bibiri banjabulira naye gwe nontaasa ekirala nina abaduya banjekera abatega emisanvu yonna gyembeera mpita baagala mbugonzizeyo gyonzijessebo naye gwe nogaana nga nkwagadde ddala kiki abaana b'ensi eno baagala kiki abaanidadde ensonga wakati mukama n'otematema ffenna ne tuwulira baganda baffe tukwatagana senga yesu gwendaba nabo gwe balaba naye gwe osiiba olajana osiiba okonkona ku nzigi zaabwe osiiba olajana bo ne balaba nti ate obeesibako oluusi obuliddwa woobeera akati nafuna ekika kitukuvu sebo nebaza yesu kati nafuna ekika kitukuvu kiri bali gwe nno weewazi mukama akuwa omukisa okirugabirwa naye ate kyo mubagambe yesu leero yesu enkya yesu naluli yesu kati eresi ogiyingiremu kino kimanye nti kati oli bwomu n'ogifuluma nti ogifuluma omu kyolina okola mwanange kwekolera bano bannaffe betuyita nabo eŋŋanda n'emikwano gyo tewali bakalungi kooli bajjako okujjako ate bbe okukufunako ofangayo nnyo ku baganda baabo baganda bo ne maama oyo bw'ofuna obuzibu bye bakujuna oluusi bakujuna togayanga ekyokukola ne maama walina waakuleka nze mami wange agenze simutaddeko wadde ttaka naye ate okwagala kwage tekunasinga bamuteekako ttaka nti naabo baganda bo ne maama olubeera luusi yesu yakiggala gy'oli ye ge makulu g'oluyimba tokongiriza kuziika neekingiriza okulwalibwa toggalira mulwadde kumuggalira mu kisenge waleme okumulaba ng'ate mukama yagamba nti munnange mukyalira abalwadde gwogaddewo ate okaabira okuziikibwa kwoyo nga n'oli omufu eyafa nga tategerekeddwako yafa atya naye akyabuuzibwako okyakabira n'okubanga taziise oli tuziika aliwa kale entaana tugirabye yagala ogizimba nze sijja kugattako mukama wabanga ayagala kufa akugattireko nange mubuuze lwaki waleeta bulamu tekigenda kubukala awe wali essanyu nekirala bagambe inawo katono nnyo papa mbadde eri mukuziika kinnya kya studio nekirala bagambe ennaku ewooma ngakuba omanyi kiwooma nga nnaku gwe rasita anti ategeeze ennaku ewooma nga akuba amazzi muganda we olya mukene n'obanga alidde ekitoobeera eky'empuuta ery'ensava katono kuta fulo mu byenzize ndaba ebyamagero mukama byonna byokola abalala kimu bibiri banjabulira naye gwe nontaasa ekirala nina abaduya banjekera abatega emisanvu yonna gyembeera mpita baagala mbugonzizeyo gyonzijessebo naye gwe nogaana nga nkwagadde ddala kiki abaana b'ensi eno baagala kiki abaanidadde ensonga wakati mukama n'otematema ffenna ne tuwulira ffe twagala kuba naawe ffe twagala kuba naawe mukama twagala kuba naawe yo clever yes papa nze emirembe mingi yes yebaziwe ekiseera kyonna era weebwe ekitiibwa kale olunaku olwaleero tusazeewo kubanga tukyalira muganda waffe clever gye ate tubeeko ebigambo byetuwayawaya mu bigambo bye mubimanyi era tuba tutandise nakusinza oba kwe kutenda oba byebimu
okusinza n'okutendereza lwaki olowooza obyawudde kubanga okusinza tekufaanagana kutendereza mu biwandiiko anti mu biwandiiko si kimu mu biwandiiko okusinza n'okutendereza spelling si y'emu tandikira awo byawukanamu era wano mukuwuliriza okusinza n'okutendereza ne mu kubituukiriza si kyekimu okusinza kwe kuliwo olwo okusinza kwa njawulo ku kusaba waliwo n'okusaba nti n'okusaba kwa njawulo ku kulya kale byonna bya njawulo mu kiti kyabyo katobigatta tebigattibwa obulamu buli butya nze nabukwasa mukama mpozige era naffe yabimala byonna era nammwe gamba era nange mazzi wale mbandaddemu n'abalala mpozi n'ambasada kale ku mikutu gyonna gy'osinzira okuba ng'otulaba nja kwebaza ate nja kusaba atulabira ku online nja kusaba subscribinga likinga ate kikulu nnyo naawe atulaba yonna gy'osinzira okuba ng'otulaba bw'olikinga ate kiba kisingirako ddala Clever gye gwe tuli naye olunaku olwaleero ensonga nnyo ze njagala twogereko Clever gye tutandike ndowooza of course kubiriwo okuziika wagenda n'ogera ku bigambo awo abantu ensi nebitwala mu ngeri gye yabitwala naawe sooka ombuuzeeko nti kyekiriwo ng'ab'omulembe oguliwo kyekiriwo kawaani ki sitole ki biki ebiriwo Yesu ate tuddamu okubuuza ekyala nga tusigalawo kamera okusinga kati tugende ku kiddako kasatula ne Yesu kitegerekese bannanga batulaba eyo amanyenze omugabi Clever gye musajja wa Kabaka omubwati njo ne mukwano gwange serema mabega wa kamera lwakuba olulimi lwe lumu twawukanya naye nga tukwatagana bumu mwena muli baganda tuli wano kataluko katundu bakayita kataluko okuva e Buloba muganda wange ankyaliddeko era mbuuza akamuneko 5 nange ndwedde omubuuzaako 10 n'akasatu togera kubiddamu buzi ojja kubeera naawe ngambidiramu ki kikyo kyagaana abantu okukkiriza Yesu basigale mu makyaki banti gwambuuza ate kati nze nkubuuza tutandikewo fast forward waliyo omuntu akulaba Clever gye nga tamanyi what happened you ne famire y'abamayanja awo bw'ovaayo n'otaziika because abantu balowooza nti okuziika kyekimu abulyawo ku bintu ebirina okuba nga bitugatta ng'oggyeko nti ne eddiini n'okuyimba n'ebirala bingi nnyo anti boogedde ku ddiini kati boogedde ku ddiini ate gwe gyeyagala okulembeza nga mwemu jasi ngamba ebimu ku bitugatta nti n'okuziika nakyo mwekiri naddala bwekiri ne mukuzaalibwa era bwekityo ne mukuzaalibwa omukyala oluzaalibwa lumu yekka mulungi mayanja ye Gerard Clever gye siyaleeta Clever gye obuzibu bwava Clever gye ku muntu atalabangako nga nze buli bwambuuza ku buzibu kitegeeza abeera alina gy'avudde nga alina obuzibu bwalaba n'atuuka n'abumbuuza naye nze wange ki kyendaba nze bwe nzudde Mukama ntambuza mukowodde okunzigya mu muzigo paka wano kaakati ate na wano nina wendaga omuntu yenna watandyagadde nakumanya kuba buli omu alina ebimukwatako nebyasaba bye ye so bwe tuviiridde muzigo paka wano bwe ntambula ndaba Yesu okuva lenajja ndaba Yesu nasaba Yesu ndya Yesu mpomerwa Yesu ngenda kubeera Yesu nsigale nveewo nga ndi Yesu kyekyo kyenjawukana ku balala bonna kati bwembulira nti ate lwaki tewaziika nga nkugamba gwe okuziika nga kukuwomedde okusinga okuzaalibwa waliyo okuzaalibwa kituufu kati nno lowooza kuzuukira kyekimpisa omulalu kyekimpisa omulalu ani akuyita omulalu abawuliriza ne bagamba n'abalali ne bagamba naye Clever gye byayogera kubanga nazange natuuka eno nga mu butuufu bakuyita mulalu kubanga Yesu yagamba balituyita mulalu uli anabuuliranga ekigambo kye ng'akiwulidde bali bayita balalu kale bakuyita omulalu ate ekyo nkisimba nnyo kuba abantu bagamba Clever gye mulalu mpulira nga Mukama kyayogera kiri mu kutuukirira iye so tewali nnyo mbeera yonna embeera ki
yonna bad blood nze sirina mbeera embeera yonna gye nina embeera yonna gye nina Yesu gwe manya embeera yonna gye nina Yesu emabegako nandi kugambye nti embeera yange yonna Chameleone niyo walina okujja kugamba nti embeera yange yonna nga bondaba Yesu buli kimu yakitegeka nti kina kuba bwekiti era kiri bwekiti emabega yali akola nali simumanyi nali nabatizibwa n'okubatizibwa naye olunaku zino n'olwaleero Yesu abikola byonna weewaawo omuntu waba wakugamba waba wakubuuza oba kwagala kumanya eba jono mbeera kyeriwo abakulu yadde tonnabakubirako kasimu bakubagiza olunaku lwe nakola show yange Mukama gyankolera erugogo sina gwe nalaba wadde yagamba kyoba ki ne ku lunaku Daniela lwe bamuwasa ssebo Sawuli yaye wadde akasimu wadde Baasa nti oba kireva gye naye ali considering nange sikitwala nga nsonga naye okubanga nti okuba nti no mukufa nti walina okubanga byonna birina okuzingibwako byera tebirina makulu nti kati kino kyekirina makulu nze kirina makulu eri baganda bange nebaza Mukama era abawe ebina byasinga okwagala okuba nti taata maama bansembeza nga ndi muto naye bwe nkuza omukwano gunnumye baganda bange nezetama nabo nga ndaba kino nakiri bwe kitambula nga nange nobbeekulubeesaako bakuba nsanze nga ate bo baganda bange just yasi mikwano gyange kati kukiri ekyasho nga tetunaba kivaako obakubirako kasimu nobagamba nti blood mujombera because clever njagala nnyo byogere nga biva mu kitabo mu Bayibuli nga si bibyo nga ggwe kubanga kasokedde nga omugenzi agenda ne ku Eke tewali mu family yangambako nti ba Eke afunye obuzibu ne ku Humphrey tewali mu family angambyeko wabula mpulira bannamawulire mumbuuza n'emikwano gyange bembeera nabo so mu family teri akugamba nti waliwo kino oba kino ye gwa ngamba oba nti olw'okuba eno gap maybe gye muyinawo gye singa ddala okwagala okumanya eva ku ki eva wano gwe bakuzaalawa tebazaala gomba ye gap gye tuyina era ye gap gye tuyina nabo gye babeera ne gye batuzaala wanjawulo wawanvu waliwo distance era kajjirwa akasimu nze bwe nkubuuza nti nno taatawo lwaki tewaŋŋambako nti nayeetaaga kino ojja laba nga toliiko olinga omulalu naye olw'okwagala mutunno nga bw'omwagala nze nkubuuziza taatawo lwaki tewaŋŋambako bw'atyo naawe ojja kuŋŋamba nti taata wange bimukwatako tobimanyi kubanga tobimbuuzangako kakati ombuuzaako bikwataganira naye kugamba nti distance nene waliwo gaapu eyo Ibulayimu yagamba Lazaalo nti wano waliwo olukubo lunene abali tebabuuka kujja eno n'abaleeri tebajja n'abali eno tebakola ki tebagenda eri kati nze kimbonyaabonya ne mu nsi kwe kwagala kwa Yesu mpulira bonna njagala balabe ku kirabo kino okuyimba n'ebyaka byonna byonna tubirabye naye waliwo Yesu ekyo kyovulaba lole kyovulaba leero Yesu n'enkya Yesu nabi Yesu mpaka mu kuzuukira si paka mbadde njala okwata ekitabo ekyo saagala bakusumbuwe papa Yesu ali awo buli kyogerwa kyonna si kyamawulire nti oba sitole ekyobaki waawo tewali obugagga tewali buzibu nambuuza tayagala bayogerewo babikulewo tannaba kutuukawo eno yo si yawulijjo naye nga abantu bebaza terevajja abantu beyongedde okwagala kakati abantu bangi nnyo bagamba mu kitabo kigamba nti ne Sitaani amanyi ebyawandiikibwa kyenva nkwati mu ggulu naye ne muggulu teyatuuka ne muggulu teyatuuka ne muggulu singa yatuuka muggulu yandyogedde byalaba naye talina byayogera muggulu talina byayogera kitegeeza tabeerangayo ekitabo abadde waba ekitabo kigamba kitya gwabadde aŋŋamba oli aleese ekitabo n'agamba twogere nga tuli wano twogere ku ki Yesu nze njogera olwaleero njogera ku Yesu n'enkya Yesu abatulabye era abatuwuliriza amanya enze Mugabi Clever gye musajja wa Kabaka omubwati bangi baŋŋamba lwaki Mugabi pewaffe tweddira Ngabi kivula nga kugamba Omugabi Clever gye okulya si kyekikulu nti ne bwekagwa mu kinnya nti tosobola kajjayo
Anti ne bakagwa mu kinnya so sina kalya omanyine si emanyi kulya naye temanyi kujjanjaba okiriziwe lakajjanjaba lwaki baagana hafu okubaako omuntu yenna amulaba nga mulwadde naye nga bakabira abamuziika buli wamu nga baagala kale yabenga amuziika naye nga ate mulwadde baggalawo nga teryamulaba akkirizibwa okumulaba wagezaako okugendayo ne baganda anti nange neebuuza akagabi kagezaako okugwa mu lutya baluyita butya mu lutuula kati bakavunaana nti kalina okuliibwa naye tekaliibwa so wagezaako bwe yali akyaliwo then ne wabaawo kaŋŋambe era gaapu yeri gye wayogeddeko muganda nga obulamu butambuliramu kati nze tudde Africa kusembe omulaba nga tuli mu myaka 2005 nali nakava mu kkomera ebiseera ebyo era gwe nasooka okuwulirako ekigambo nga ngamba nti kireva gye naawe kati oli convict ate baali bakusibidde ki onajja tulabuuze tugitwale bwetu kati omala njala tukole eno nga size eza bulijjo mukko nanti kati abuuza ali eri kati nziremu oli muddemu kale kankuddemu lwakuba njagala nnyo ambuuza ng'ali wano naye nkuddamu kubanga oli waka ekituufu iye nali nakava mu kkomera Humphrey ne Jose basooka kunsisinkana nali njagala Chameleone ampeeyo baseline waliwo sample base ekolebwa mu byuma nga njagala mpeeyo sample baseline mbe nga ntambula kyekya kimunoonyesa nensanga Humphrey namusanga nangamba naye kireva gye kati naawe ofuuse convict nemugamba anti kati naye bwombuulira nga nkubuulira manya gwombuulira tugende maaso oyo omwana w'emyaka 13 tamanyi nti convict kitegeeza muzi wa misango era nebaza mukama waffe Yesu senga yali convict nze sandirokose nti akaseera ako yaŋŋamba nti kwe namanyirako nti bw'obeera convict tosobola kwesimba ku kifo kyonna kya mu ggwanga nti kasoba convict ekyo nsembayo okumanya ere Humphrey kyesembayo okumanya 1995 mu buto nali mutya nnyo nga sobola kutuuka waali nga twogera nakutera kutwine nga tetulina bondage eyo naye kinaseme buli ekyamakulu mu bulamu bwange nga nakava mu kkomera kwe kulya nti convict talina kwesimbawo 2005 nti convict talina kwesimbawo mu kintu kyonna. Eyo statement bwe wagiwulira yajja mu mutima mulungi kiki ekyakugira mbongo nga maze ogiwulira yakujja sembayo kukola gy'emyaka gyange leero palaso gyayogereramu ebigambo bye mpulira nga Mukama nyambe ayambe nze osanga nandibadde mutuukirira mukwate kale ne kumaasula bwatyo nti mu Uganda tulina okukola bukimu nga bwe twagala nedda Bayibuli egamba muleme okukola ebyo bye yali wakaawe kyekyo nange ndi waka osanga sandi kyogere ne Bayibuli egamba tuteekeddwa kukola byonna balina okukola nga bwe baagala naye bw'osala okujja eri Mukama togenda kukola nga bweyagala. So mu 2005 awo ebigambo basembayo okumuwulirako wadda muwulizaako nsembayo omuwulira nga mu kamera mu TikTok kati gwe nga gwe amuyita batukinga waliwo obuzibu bwonna bajasi nti gaapu eyo gye wagambye ye yabaawula yomu nagenda nakola ebibi gw'okuyise kwawula naye saddayo okuwulira bigambo okwo si kwawula kati gye wali ogenza baseline gye wali ogenza okukima wagifuna nkugambye buli kimu nebaza Mukama wawulira amakubo ga besi ate bwe nagifuna naawe ojja kunneebalizaako Mukama aweebwa ekitiibwa ebbanga lyonna kuba ku nsi kuno osanga alina eka 10 nga gweyagala wakusula wonoobeera naye nga ye Mukama tamulaga nti omusajja ono yeetaaga ati nibomuwaako ate nga newogenda omutuukira ayinza obutakakuwa kale kati nebaza Mukama okubanga ate yantuusaako buli kimu ekyenjagaliza baganda bange nze ekinyiza era ekitansanyusa eri muganda wange omugenza nfe omwoyo gwe Mukama gulamuze kwagala ekinyiza kwe kubanga ku nsi kuno ova ku nsi kuno nga toli mutukuvu Mukama ayagala ffenna tubeere batukuvu naye buli gw'owulira enjiri y'obutukuvu kukayanula kuyoma nakukola ki kati yekka gwawadde awulira ebigambo byawulira
kati kitunakuwaza obanze kinnakuwaza kwe kuwulira muganda wange okuyingira nga takola ki nga takwasizza mbali ne muganda wange ne biddeewo naye akagira tubadde n'olutalo lunene nnyo mu bigambo bya Katonda tubadde n'olutalo ebyerisi bimanyi naye tubadde n'olutalo mu bigambo bya Katonda kati mpulira nga waagendedde obambi Mukama omwoyo gwagulamuze kwagala kubanga ffenna ku nsi kuno yatuleeta yatubeezaawo gye tujja amagezi naye bw'atakubikkulirako osigala mu nsi. Olowooza kati nga omugenzi we yafudde ogambye nti ekikulumye nti afudde talabye oba Mukama talabye mazima anti afudde si mutukuvu afudde si mutu yesu ekigambo ekiwumu omuntu oyo Katonda oba Yesu ayinza omusaasira ffe tulabye nga Bayibuli ekugamba nti nno nti nkumanyi ekyandibwa kigamba nti nkimanyi nti omanyi erinnya lyange naye oli mufu kati bw'otanoonya nnyo Mukama olina wookoma bw'obanga ategedde olina erinnya lye then olina lufuna omwoyo gwe kati omwoyo gwe ate okugufuna olina okubatizibwa okufuna omwoyo gwe naye bw'osigala ng'oli mu katuliki era ng'oli mu kyaki ekabonero akasooka okulaga nti ofunanga mwoyo gwe kubanga atugambye nti n'ekkanisa yajja okuzimba we are God's temple. Yes. Era senga bonna kati baganda baffe tukwatagana senga Yesu gwenda bana bogo balaba nego osiba olajana osiba okonkona kunzigi zaabwe osiba olajana tone balaba nti ate obesibako oluusi obuliddwa wobeera akati nafuna ekika kitukuvu so nebaza Yesu kati nafuna ekika nafuna ekika kitukuvu kiri bali gwe nno weewazi Mukama akuwa omukisa okirumirirwa naye ate kyo kirina akyogerera olaba era nsindika obubaka bannange wano ku nsi ne mu ttaka ne nga tuvuddewo there is afterlife and the control and with the key is Jesus Christ and if you don't enter in Jesus Christ you can never receive the Holy Spirit. Where will you pass to get to receive the Holy Spirit? Nowhere. Now, ekyandikwa kigamba nti tulokokere ddala tolokoka kukati lokokera ddala mu mazima amazima gali batufuula baddembe era bw'omala okufuna eddembe eryo gyavaako akabonero keeka okubaako okubanga wabatizibwa n'owebwa akabonero ke kamukama waffe ye Yesu kekabonero ak'obutukuvu ketugenda okubanga twawukana goli wa ddiini ki oli muisiraamu Yesu akwagala era akulindiridde abamafiya mu Buisiraamu bwebakyaggaanya okulaba Yesu naye nkimanyi ojja saawa yonna nkimanyi ojja aba Yesu be balisooka nange mbimanyi aba Yesu be balisooka akugambye yasooka ate yasembayo kati be balisooka ate okusembayo yagala kumanya kirebaje kyonkola ate kyenkukola Bantu balina okumanya Mukama Katonda nze navaako you know me sit at danger kuba Yesu waali ne bonkanga ne bontiisa kya danger Yesu abikola byonna Yesu yakiggala so ensonga yo nga tugimaliriza esembayo kujoogerako ki nze sisemba ntandika butandisi kyekiremesa abasumba okuba nga babuulira endiga ziri okuba nga tulina kuba batukuvu kiki ekiremesa abasumba b'oku nsi kuno okubuulira endiga nti ku nsi kuno tulina kuba batukuvu kubanga Bayibuli bweyogera kati kambeko kenkugamba koŋŋamba bakombuuza kenkugamba naye ngera kugiramu ekibuuzo onoosa okuba nga waliwo ekkanisa olunaku olwaliro nga ne waliwo nga ne waliwo lwaki bano abantu bonna tebeegatta kubanga abasumba b'omu makanisa ago tebabuulira kituufu Mukama kyalina bategeeza ate nga nabo baba bagamba babuulira kigambo kya tebandikubye na kutuuka kutta Yesu owulidde Yesu bamugoba mu makanisa ago gonna gomessions bamugoba nga ebigambo bye tebyaba mu bo bwe yabagambanga nti omwoyo gwa Katonda guli ku nze balina gwe bali basuubira n'engeri y'okumulabamu kati yaleka abuulidde ekigambo oyo alina okutu okumwagala
nga kujja abamu kuboyinze abawulira ekyo ekigambo kali nange kyenkomawo kubagamba ekyo kirabisa nno omulalu naye kyenyumirizaamu kubanga Yesu yakiragula n'agamba bajja bayita abantu bakwita omulalu kyenyumirizaamu bwenyumiriza kubanga kuwala mulimu kuba Mukama waffe yakyogera okimanyi Mukama waffe yagamba naye gwe n'owulira nga Yesu yafa ku lulwo n'ofuna ebirungi mu ye n'otanakuwala neno jaganya bujaganya ako kalala mukapyako nkanze nno obulwadde obuno babuyita Yesu obulwadde bujambasade emboyidde wano wakireva oyinza olwala covid nze obulwadde buno babuyita Yesu tebwandinumye ng'ensi yonna eri mu Yesu bwandi bulwadde bwa ffenna naye obulwadde buno babuyita Yesu kati nze munnange olaba abavubuka bano boolaba kyebona mpromotinga tafaali ku tafaali saba ddadi woba otema ettaka mpozi mwena kyombuuza oluyimba tweyawulamu akayimba ako bangi balina engeri gye bakatute mu ndowooza zaabwe ez'enjawulo mbuuza nga tuwulira eddoboozi microphone eriwasize mbuuza nga okulira ekibuzo kiri nti oluyimba tweyawulamu abantu reception yalyo ndaba abantu balusirize bulungi naye ate lugiddeko ebigambo era ebimu ku ebyo abantu abamu balowooza oba kirowoozebwa nti oluyimba luno wadde olukuba saidize eri ebirowoozo byabwe naye akebera emitima lwaki balufunye mu bubi mu bukyamu yes ebyo birowoozo byabwe amabanja n'ebibi ebibeenenya nga tebiggwaawo olw'obutategeera mazima kyebava babanga bafudde ebirowoozo byabwe ebyo naye nze wange lugambye Jeremaya tekigana waabwe kutega kutu nze lugambye Jeremaya lwakuba nti mungamba nti waliwo abagamba nti ate oluyimba olugamba otya mu comments abantu abamu anti oluyimba bwomala olupublishinga ku TikTok ne walala olumu katifu abamu tuba twaganye tulaba abantu ki kye balulowooleza because nakyo kale balowooza ki si bonna but abamu balowooza nti oluyimba walukubidde bamayanja naddala mu state eno eriwo okulaga nti oluyimba olwo naluyimba 19 what mbadde mu muzigo wano 1912 naye nasasulawo 2009 2008 2009 2011 2008 mu biseera awo wansi awo we naluyiyiza lwanema n'okumalako vaasi zombi kubanga nze nali ndaba nga ne Jeremaya wange Mukama gwampadde nekireva gye kyokka teryamumanyi nze nnomulaga nti oyo yabadde mwana wange kati oluyimba naluyimba mu biseera ebyo naye mu biseera bino nze ntambula ne music wange bwemulya n'oluyimba lwenkoze Daawa n'omuwala baluyita Daawa Carolina n'oluyimba lwenkoze ne Ragapaafu baluyita Nkwataako kati awo wansangidde nga mwe mumbuuza lwaki tewaziise kwe kukuba oluyimba anti bwenkuddamu ng'ombuuza mba njala ombulire n'ebirala banjala nti kati anti waliwo oyinza okunnyonnyola n'enkeerabira neze mba nja kujjukiza oluyimba walutadde olw'embeera eriwo embeera eziriwo nalutadde kuba nali nalutadda actually nali mukwano gwange yaluddamu nalusasale mu studio nanga akeba gye naluwagala nga talunsabye naye kati bwe yawulidde ati naye aŋŋamba njagala mu studio alusasulire ewa John alusasulire tulukube mu ndongo naba na bwe wali oyiye oluyimba luno biki bye wali osinziirako nabiraba kubanga nabira mu muzigo ebbanga nga muzeeyi wange nga talina kyasobola gatta kunze akaseera ako nina omukyala gwe simwanjuliranga nga ndaba obulamu bwe tuyitamu ng'omuvubuka bw'obanga wava mu bazadde bo bwotyo n'ofuna omuwala ne mubeera namwe n'ozaala n'omwana n'obeerawo nga muzeeyi wo tamanyi bw'obeera n'ab'eŋŋando ze tebamanyi gye bw'obeera naye ng'olinga atandiseewo amaka buno bujabuzi bano tuyita mu bingi nnyo ensozi n'ebiwonvu mbulirira wange gwe nzadde tekigana waabwe kutega amatu
Nabona nyonze wali mu buto ensimbi nga ziweddewo ewaffe muzeeyi waffe bambi n'atetenkanyaawo kubanga naye mbasi byogedde oyo omutoto wali agenda bimugamba mulala naye nga akaseera kentuusemu nange ndaba yaddeko muka gwenzisa ne wennesobodde okwebaka we batangoba naye nga sikyalina makulu kati nga ndaba n'omwana wange anfaanana emyaka gyaliko so mwekyo ekiseera n'olucreatinga n'endukuba naye by then you were a superstar 2008 naye kitegeeza nti bwe nkugamba nti oli waluyiiya nti tewali comfortable n'eyo embeera nga bw'obinyonyodde nti wali mu kusomoozebwa by then. Yeah, 2018 being a superstar kiyinza obanga kikuli ku mutima nti wali superstar wali kyewasobola kukola kweri because NNC kanti ombuuzizza mpozi ombuuza n'ekirala kati complimenting tugende maaso saawa zino osanga muzeeyi wo n'omugamba naye muzeeyi naawe kwenensi kyekyakola otuzire wano kalina saawa zino nange mubuuza kyekyakuŋŋambya muzeeyi nti emmesi yeekuula yegaba ssente wali tewaŋŋamba amazima nze nzikuterayo ekiro naawe okimanyi olaba oyo yaŋŋamba kuba taata otyo naye ekituluma kubanga bazadde baffe batugambye ekyo kituufu nti emmesi yeekola si yegaba ssente lwaki bakitugambanga otyo nabo tebaagala kumanya kiriwo kyova olaba generations pya abaana betuzadde bagamba kyekiriwo mubagambe yesu leero yesu enkya yesu naluli yesu kati tyonino zakinyonyodde bulungi era omusajja atinadde ajagala kitegera bwati najagadde nnyo eresi ogiyingiremu kino kimanye nti kati oli bwomu n'ogifuluma nti ogifuluma omu kyolina okukola mwanange kwekolera bano bannaffe betuyita nabo eŋŋanda n'emikwano gyo tewali bakalungi kooli bajjako okujjako ate bbe okukufunako ofangayo nnyo ku baganda baabo baganda bo ne maama oyo bw'ofuna obuzibu bye bakujuna oluusi bakujuna togayanga ekyokukola anti ne maama walina waakuleka nze mami wange agenze simutaddeko wadde ttaka naye ate okwagala kwage tekunasinga bamuteekako ttaka nti naabo baganda bo ne maama olubeera luusi yesu yakiggala gy'oli ye ge makulu g'oluyimba tokongiriza kuziika neekingiriza okulwalibwa toggalira mulwadde kumuggalira mu kisenge waleme okumulaba ng'ate mukama yagamba nti munnange mukyalira abalwadde gogaddewo ate okaabira okuziikibwa kwoyo nga n'oli omufu eyafa nga tategerekeddwako yafa atya naye akyabuuzibwako okyakabira okubanga taziise oli tuziika aliwa kale entaana tugirabye yagala ogizimba nze sijja kugattako mukama wabanga ayagala kufa akugattireko nange mubuuze lwaki waleeta bulamu obulamu nange kwengatta mpozi ngaokwagala obulamu nayagala kibi nange obulamu kwengatta mukama mumpeera omukisa aleme kuzimba entaana wabulayo ayongere okutubuulira nti bwonywa sigala buvunzo ow'ebiwumba nga tunatuusa kufa kuba obulamu obutambula yesu mulungi omanye n'ensi erina bwekuggalira n'otendereza nnyo okulaba amatooka 3 ku nnusu 10 neweerabira ekiwagu mu ttaka ku kigogo oli musinza otya kyekinyimbisa yesu ekyo no kimpalanya ennaku zino naye nze olwaleero yesu n'enkya yesu nzigwawo lwa yesu awala bagwawo lwa buwoomi abasajja batayira leo bagwawo bolwa buwomi bewana n'okwewana mbwa ayo bayibuli egamba obanga si buwomi mu yesu obugombi bulinga bwali byonna bulinga ffene kuwomerwa kutwala mu kiyigo kyakaseera buseera niyo n'ataggwawo otuuka otya okwayo obulamu bw'okulwana
kale obango oli mwana wa Katonda kimala kantunulire nga gwe nalona wodda nandibadde nnyimba bwakukoona mutere wona amakugunya akube bakunyiiza mutere w'essowaani y'omupungalye mukama atusasire tubeera muto wano nga tunakutegeera wakyasoma okyaliga waayi mukama AK47 yali mwadde omukisa nze AK yanfunira base abali nga bagiguliza sente tebagimpa era AK yagireeta n'agimpa nenga ye tamanyi nti agireese era Yesu yagamba nti kikyo ky'obonaabonera nkireese tutandika obinyiga nga wabiyikirawo kati Yesu mwokka mwendabira AK47 mu Yesu mwendabira Humphrey tolina kyondaga ku bantu ba bulijjo nga baganya okulaba Yesu ate nze bwe bakaabira mbalabira mu Yesu kati sina buzibu na wano kyonna nze kyange kyonna kiwa Yesu bimukwasa kale tukyagezako kubanga ate tugezaako tuli ku kyaddala abatulaba eyo tuli ku kyaddala lwakuona kamera mbanja nolambuuza omuteekamu oba ntudde ekwata wonna ye tuli ku kyaddala senga namanya Yesu nga sinakuba nsi yaleeta senga Museveni si yafuga ensi eno anti gonjogeza ebingi kadde mwako Yesu atulaba gamba kireva je Yesu atulaba ge mazima singa wakuba nsi yaleeta nga tonnaba singa nakuba nsi yaleeta bwe nakuba nsi yaleeta singa nalaba Yesu nani badde ntula butuzi ku ntebe era nguze kugaye papa omugezi Humphrey mukama byonna bibeere birungi kubanga sijja kugamba nti nno Humphrey yayonoona omwoyo gwagulamuze kukwagala nga bw'owulira ensi bw'ewulira byonna bibeere nga byebyo iye sengo olaba okwagala okuli mu Yesu wano omunno muwabw'immere naye kuno abaavu bakaabira bagagga ne balekawo Yesu oba butamanya twabonaabona nnyo omunsi y'ekizikiza bangi ne baddoba lwa butamanya senga bamanya oba senga twamanya ne tweyuna oyo Yesu na bino bye mumbuuza temwandimbuuzizza wandibadde kutendereza nga bwe tuyita tuyimba kimu Yesu naye mwe abasinga mwagala kufa ne mutayagala kuzuukira nti waliwo yafa ku lwaffe kyokka ne mwegomba okufa ne mutalaba Yesu bituswaza nze nakoowa Yesu afudde ani nejjusiza ddala naye bwe ngenda kusha okuyimba ensi yaleeta bamukayanira mba simuyimbi batujja kukwata mataayi kyofuna banga njogera nnyo ku Yesu baleme okulaba ensi yaleeta balabe nnyo Yesu bwakola naye mukono bwakukola eno muteerewo ne buba mufuna ogenda kushoka abani okufuna Yesu engeri Mukama gyalokoka wano mbanga kukwana kyenva nkuyimbira muggulu kuliba kuyimba ne nkuyimbira kuba ebigambo babyogedde ne Yesu yagamba kuliba kuyimba kati no kampite mu kuyimba Yesu alokola oli mukwano gwange musiraamu naye abazibe amakubo mu Kurani be banja okumutegeera sala busazi kubo jangu eri Yesu wama yatwagala tukyali mu lubuto na kakati yatuwa emirembe owulidde nja kwatuza obulokozi mu kamera Yesu anfudde ekintu ekirala kubanga nabakola endongo nze Mukama we namusobola oluyimba ntali bwalimpa oluyimba nga zende kubira engalo zange ne bwatalimpa kirala kati nze abimpadde nenzikuba ate abaami abandi bazaagala kati mpulire oba mukusonseka otya mu lubuto mutegere bulungi mutegeera anti kakati oba oli musiraamu nobulokole oyinza obutamufuna kubanga Balumi 10 ekugamba nti abooluganda kyenjagala mutima gwange era kyesaba ku Baganda bange abo balokoke kubanga bategeeza nga balina okunyikira nnyo Yesu naye si mu kutegeera kubanga banayimba bulire eriyo omwoyo wano yingira mu linnya nye eriyo omwoyo yate yeggwe era yabikulaga
ya bikulaga kati watu musembeza mutima otojja bifuna jasigala ng'okaaba ate ensi yekulaga disco batulira bigembere gonda kidende otusigala otambula kyovula ngambira kati gulo mulembe muziki na njiri fanya kazi na Yesu. Embozi ya Clever yote sola kuwangirwa embozi mpanvu nenenjala tu embozi mpanvu embozi wanvuye abatulaba ku Tagi TV nabagambye nze omugabi Clever gye musajja waka omu bwati anti ali ogwo tufuuka omu mu Yesu newe nkwegattako gwe bbiri ani yagikugamba biri Yesu agambye kitaffe n'omwana ne mwoyo mutukuvu tubatiziwe tuyingire tufuuka tutya tulabaganeko n'amaaso naye onoba oli wa people power nga nange ndi wa white tuyinza obutakwatagana na wa yellow fena tubeere mu white nabe nga gwe wa yellow yegwa aloopa eri owa yellow aloopera owa red nti waki wabbye ettaka lyange ate nga tuli ffenna bayera. Tugere ku Balombe Festival. Abalombe Festival terina kyo ky'amaanyi ekisingamu obw'amaanyi era Yesu. Tafaali gelizimba ennyumba lyenkubye nendisobola okulijjako akantu kendaba nti Jeremiah asoma. Balombe Festival emidde ku karakita emu yokka tafaali anti enjuliri zimba wadde siryokye ennaku zino enku za bbeeyi tuli mu kusindika amagye ga kutegeera nti bannaye abavubuka nga n'okuba amatafaali n'emiti gisimbe. Naye abavubuka bagamba tetulina wa kusimba tetumanyi kiriwo ye ate girwawo n'okukula kyetuva tuyimba tubagambeera ekyo. So bubaka ki bw'osembayo nga tumaliriza? Kirina bubaka busembayo naye nabutandika ti guno omulembe gwa Yesu abeera bujja mujja leero mujja nkya mujja bulijjo aliwo okubeera nga okubanga ayita gwe yenna ali mu buzibu mukadde aka akatuufu kennyini kati ebyenkyani abiramula olaba ndowooza naye nga gwe kyebomanya mu Uganda nga ali eyo nti awewe ebisumuluzo by'emagombe n'ebyeggulu n'ebyolwaleero Yesu Kristo omwana wa Katonda omwana mu gutogera olwaleero ekinkomezaawo muziki kunoonya abavubuka abato abaana be bandeka mu sisitimu wako mazuwa nani wako baana era kati nkomawo basindikira mesi kyalina goyinza okuwulizaako omwana asigala mwana abaana babali abaddangamu ebibuuzo kati bendaba baana naye lwakuba nti mwemulaba ate bamama bamwe baagana okukkiriza Yesu yangu eri Yesu muganda wange nze bintambulira ensi yonna ennoonya lwa Yesu era naawe nkusabira Mukama akuwa omukisa banayo nigize mu katuli bwe kati akebbaaki olumeko katono ku Yesu atakube matafaali mu Balombe Festival tajja kujja. Mukama asaasira okwogera ku kino kuba Sobi yavaayo bulambalamba n'agamba nti abantu abatuga abantu abakuba obutayimbwa kati olowooza abamutta ne Sobi bye yakolanga ani mubi nziramu abamutta ne be yakubanga ani mubi zindoza bonna baababi kaakati baba mabi kyogera ensi yonna byonna bibi temulimu wadde Yesu amma nonze muka nze nno Yesu wamma olaba ndi wano ku Tagi TV nsiima buli kyokola oba balala tebasiima nze ne muganda wange ono tusiima ettooke liwoma n'ekinyeebwa ne bwenkera nga nzisa bulungi nyongera kuyimba linnya lyo weebali ebbanga lyonna ffe tulaba ggwe
yongera okutereeza buli kimu kubanga tulaba Kalamojja bakaba mabaati ate nga bomu Lusanja bakabira bamenyera amayumba naye nga tukwebaza kubanga ojja aba bakwagala bongereko okwagalako ensi ebeera emirembe okwagala kwa Yesu emirembe giri mu Yesu ku nsi emirembe gyabula bwe tunadda ffena mu Yesu emirembe gigenda kubukala awo wali essanyu Lasta n'ekirala bagambe inawo katono nnyo papa mbadde eri mu kuziika kinnya kya studio n'ekirala bagambe ennaku ewooma nga kuba omanyi kiwooma nga nnaku gwe Lasta anti ategeeza ennaku ewooma nga akuba amazzi muganda we olya mukene n'obanga alidde ekitobero eky'empuuta ery'ensava katono kuta fulo